Era still nga twogera ku nkolagana yo ne Bobi Wine, Robert Kyagulanyi. Bingi ebibuuzibwawo ebibuuzo. One, lwaki Robert Kyagulanyi takyazibwa ku platform za Buganda okuli CBS, BBS? Zombi yali azikyaddeko naye tetuyinza kubanga tumukyaza buli budde. Kasookedde NBS etandika yakajjayo mulundi gumu oba myezi ebiri. Nyinza nange okubuuza nti aba NBS lwaki tebakyaza Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu? Eyemu Capital FM yasooka CBS okujja ku mpewo. CBS yagenda okujja ku mpewo mu 1996. Sanyu FM yali ebaddeyo mu 1992 oba 93. Neegobererwa Capital ndoza mu 94 bwemba serabidde. CBS nejja mu 96 nga sinnamuulira ku Capital eyasooka CBS wabeerayo Capital ganga buli lwa mukaaga bonga tebamukyaza eyo si radio tewulirwa bantu. Lwaki abantu batusibako olukongoolo? Naye yali akyaddeko wano n'abantu olunaku lwajjo Honorable Muwanga Kivumbi yabadde ku BBS. Emabegakaawo Honorable Kyagulanyi naye yajja ku BBS naye tekijja kuba kya buli lunaku. Naye kyeŋŋamba nti yeebuuza ku CBS azingiremu NBS, azingiremu Capital, azingiremu Sanyu, azingiremu Muganda wa Crystal Panda akola ku radio ki? Akola ku NRG. NRG nga tagenda ngo ku NRG. NRG abavubuka bajagala. Nga tagenda ngayo. Galaxy yali agenzeeyo eyo no Dr. Gundi. Dr. Innocent. Nga simulabangayo. Kati lwaki batusibako olukongoolo? Olwokuba Muganda obache bagamba Kalisa muki? Kalisa si Muganda banabe enkole. Musajja Muganda. Lwaki yeta mukyazaako? Yamukyaziza naffe tujja kwongera okumukyaza. Naye bwe bityo bwe biba. Ate abantu bebo bakyala era sirowooza nti ekizibu kya Honorable Kyagulanyi nti bantu kumanya birowoozo bye. Ebirowoozo bye bitambula nnyo. Naye ku mitimbagano gyaffe tibivaako. Amawulire bwagakola eyo yonna gyagakola tugateekako. Namulabanga agenze Butambala n'Honorable Muwanga Kivumbi. Olukuŋŋaana lwali lw'amaanyi ku mitimbagano gya CBS namulaba. Kati okumukyaza wano mu studio kye kireetawo enjawulo. Abo boogera bigambo byabwe. Omanyi waliwo bye bayita bawakasanke. Bawakasanke obamanyi? Bakola bati. Kazi gwobuuza ebibuuzo nze nziramu bidde. Ndabo yaga kutwala mulimu gwange. Wakasanke kaba kanyonyi katini. Katini bwe kati. Bwe kalaba ebinyonyi bibiri nga birwana. Kajja ne kapapala nga kaagala byongera okulwana. Kubanga ko ebyoyo ebiva ku biri ebinyonyi ebinene mwe kakole ekisu kyako. Omuganda kyava agamba nti Wakasanke afuuyirira zirwana afuneko ekyoya. Waliwo abaagala tubeere batukoonagana ne baleeta ebyo ebintu.